Neyanziza mbabuuzaako abatulaba ku Soul TV mwasuze mutya mbabuuzaako mwenna abagikereddeko era namwe abatulabira ku different platforms. Olunaku olwaleero nga bulijjo tukyali wano mu kibuga Kampala okubanga tubabuusa naddala mwe abayingira ekibuga wawo oyinza okuyita awali akalipagano ekinnya kiriwa oba oyagala kwanguwa accessing ekibuga osobola okukozesa shortcut ki okulaba nga totaataganyizibwa akalipagano k'ebidduka. Bw'oba otunuulira ekifaananyi ekiri wano emabega wange naddala omuntu ava wali mu bitundu ebyewakiso, omuntu agenda kuyita wali mu bitundu ebyenansana, manya ogenda kubanga osangawo akalipagano si kanje nnyo kubanga ebiseera ebisinga wano akalipagano oba jaamu atandikira ddala okuva eri waggulu ku masitoowa okukiira okuyita wano mu Lubigi, naye essaawa zino atandise okubanga akendeera mmotoka zitambula, naye ku ssaawa awo nga 12 ku ssaawa awo ng'eddakiika 5 ssaawa 12:05 ssaawa 10:10 awo wonna jamu abadde akwatiridde ddala. Naye ekigera ekitera nnyo okuyambako kalipagano ka wano kwe kuba nti wano mu Lubigi bwe bamenyamenya amayumba agaaliwo, of course yo poliisi yasigalawo, era wano wonna wabeerawo abasirikale aba traffic abayambako okulaba nti bayambako okudirectinga motoka zino zisobole okuba nga zifollowinga leeni zaazo ate n'okukendezaako ku kalipagano. Era nga ssaawa zino omuntu ava wali mu bitundu ebyenansana waggulu, manya ogenda kubanga osangawo akalipagano akatonotono kubanga bw'oba otunulira aba traffic we bali okuyambako ate motoka zino okutambula. Mpozi ekirala kyendabyeko eri wansi motoka ezolekera okufuluma ekibuga Kampala ate okwolekera ebitundu nga Wakiso, Kakiri n'okweyongerayo. Ndabyeko ku basaabaze abamu nga bakonkomalidde ku stage y'abaawo wansi, motoka ntono nnyo. Motoka ezisinga ziyingira ekibuga kati zikifuluma oba olina okulinnyira mu paaka munda, kati bw'ojja n'oyimirira eno ebbalibbali motoka eziva mu kibuga zijja nga zijjudde. Ensonga lwaki eri wansi ate abatambuze oba abasaabaze abasinga bakyakonkomalidde awo wennyini motoka ntono nnyo ezifuluma ekibuga okwolekera ebitundu ebyenjawulo. Ekirala kyendabyeko byebyokwerinda. Enkulungo zonna ezibeera mu Kampala naddala kuno oluguudo olwa Entebbe Express Highway zonna buli we zibeera Monday to Friday wabeerawo ebyokwerinda nga binywevu, wabeerawo amagye olw'okuba nti ebiseera ebisinga abakungu abazikozesa n'abantu abakulu abagenda mu bitundu ng'eby'Entebbe ku kisaawe n'awalala. Ensonga lwaki enkulungo ezo zonna zibeerako ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi okulaba nti bakuuma emirembe naddala abo ababbi abakozesa omukisa gw'okuba nti banyagulira abantu abatambulira ku Entebbe Express Highway. Mpozi alternative route endala eriwo, abantu abali mu bitundu eby'enabweru batera kukozesa lino ekkubo lye mulaba lino ery'ettaka okuviira ddala wali ku kisaawe ky'enabweru ne basalamu ne baconnectingira wano wennyini ku main road ne bakwata wali ku ttaawo wansi either bayita Kasubi, abalala ne basala ne bayita wali mu bitundu ebya Wandegeya ne bolekera ekibuga Kampala. Mpozi nga nsembayo ekirala kyendabyeko wano SPD, ndabyeko wano Kasasiro. Jjukira ensonga ekyali mu Kampala kati ensonga ya Kasasiro. Kati wano gwe bagobawo abantu ate abantu batandise okuliyetingawo Kasasiro waabwe. Jjukira tetunafuna kifo ekyawamu kye bagamba nti Kasasiro abeera mu Kampala walina okubeera, kati abantu bo beekuliyetingira Kasasiro waabwe bamuteeka olw'okuba nti tebalina kifo ekyawamu nga n'emmotoka zisomba tezirina wa kumuteeka. Kati ndabye wano ekizibu era abantu batandikiriza mpola mpola nga bayiwa Kasasiro oluvannyuma ogenda kusanga kati entumu ya Kasasiro nga yeeyongedde ate nga bateekawo n'akapande akali wano aka public notice akagamba nti eno Lubigi yemu ku wetland. Ministry ya Water and Environment yateekawo akapande nga kalaga nti eno Lubigi erina okubeera reserved nga wetland, era ne bawandiikawo n'okuwandiika nti tokkirizibwa kwonoona lutobazi luno. Era ke kakapande akaliwo nendowooza akasana akangi nnyo, omuntu ayinza obutaalaba bulungi ekipande, naye ng'abantu ate bwe bakulaga nti bagenda maaso n'okubanga bonoona olutobazi buno. Era wano we tuyimiridde singa kyali kiseera kiri enkuba we yatonyera mu Kampala, wano tetwandiyimiriddewo kubanga wano wonna gaali mazzi, naye abantu bakubirizibwa okuba nti bandigenze maaso n'okubanga bakuuma obutonde kubanga ekyaliwo mu Kampala enkuba we yatonya ndowooza kyatuweereza ekifaananyi ekyokuyiga nga Bannayuganda nti tulina okugenda mu maaso n'okubanga tukuuma obutonde. Mbajjukiza nti ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera mu kusaba okwa Good Friday ku Canaanland, era abantu bagenda mu maaso n'okubanga beeteekateeka. N'olwekyo omuntu yenna atulabira ewala wandibadde onoonya ssente ezikuleeta n'ezikuzaayo ate nga n'ekisiibo tukitwalira ddala. Olunaku olwokutaano tugenda kubeera mu kusaba okwa overnight nga tugenda no maaso n'okusiiba ennaku zaffe 2 mu lumu. Nkoze ne Eddie ne Peter, njagala kukomawo mu studio SPD ogende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.